Abaali abakulembeze b'amawanga Uganda, Kenya ne Tanzania nga beba Dr. Milton Obote, Julius Nyerere ne Jomo Kenyatta be batandikawo omukago gwa East Africa nga guzimbiddwa ku mpagi nnya okuli okutumbula ebyobusobozi bannansi okwetayiza amawanga gano sako kusaawa ensimbi n'obukulembeze obwawamu. Kyokka okunoonyereza okwakoleddwa ekitebe ky'omukago mu kibuga Arusha, Tanzania kulaga nti empagi ey'okutumbula ebyobusuubuzi abantu okwetayiza amawanga gano tebinnaba kukwatibwako mu bujjuvu nga bwe kyali kisuubirwa. Okulemerera okutuuka ku kino kiviiriddeko empagi ey'okusatu ey'okussaawo sente ez'awamu nayo okuziŋŋama. Kyali kisuubirwa nti sente ez'awamu zijja kuba zikozesebwa mu mwaka gwa 2024. NTV ekitegedeko nti abakugu mu byensimbi babaze ekiwandiiko ekyongezayo entekateeka zino okutuuka mwaka gwa 2031. Ssaabawandiisi w'omukago gwa East Africa Dr. Mathuki akakasiza ekiteeso eky'okwongezaayo entekateeka eno era nga bwe kyasindikidwa mu lukiiiko lwabaminisita aba East Africa. I can confirm actually that technical working group have already done their report. They have submitted that report to the council, and the council of ministers are in the process of trying to review the report so that we can have now an established East African Monetary Institute. Kyokka Dr. Mathuki atubulidde nti okwongezaayo kiyinza obutakola kubanga bannansi ba East Africa sente zino bazirindirira dda. Estimation of 2031. I'm not very sure whether you'll be that patient yourself to wait until 2031 to get a currency. We are actually looking at having that currency sooner than even that particular time. Okusobola okutuuka ku kino waliwo emitendera egyateekebwa ku mawanga gye galina okugoberera ng'okulaba nti ebyenfuna tebinaabuuka obutakka wansi wa 8 ku buli 100 n'okulaba ng'amawanga tegeewola okusukka ku bitundu 5 ku buli 100. Reaching the monetary union, it requires a number of steps that need to be made and fulfilled. Therefore, as we say, the council is working hard so that we reach every milestone we have. Olwaleero omukago ogwezezza emyaka 23 bukyanga guzzibwawo mu 1999 gwali gwasasika mu 1977. Emikolo gyatandise n'abakozi ku mukago nga bakulembeddwa Ssaabawandiisi Dr. Mathuki okukyali eddwaliro Levorosi ne batonera abakyala ebikozesebwa mu kuzaala. Kyokka omuti guno gwa byafaayo abakulembeze abasatu President Milton Obote, Julius Nyerere ne Jomo Kenyatta mwe baatuulanga okuteesa engeri gye bayinza okutondawo omukago guno. Jingo Francis, NTV, Arusha mu Tanzania.